mukwano mbagala nnyo bakujukiza nti eno the pan show eno kyoliko gye bayita the pan show yoyo kaluka gyotagenda kusanga program ddala zonna kwogwo omulimu guli nze ndabya gumazeeko abantu emirimu guli ogwo gumu gwalimaze ensi yonna tegusabama but solution ekizibu kyaffe nti abaana abasoma emirimu giveewa tukole tutya okubanga balinamu akasente bweda asomye naye abaddewo atya mu nsi ogwo omuntu bagenda gukayanira Nicole ne waguvaho kati agendako omuntu atya ekindi ennyo babiri wakasabe tulina abasomye naye nze omuntu nga practice z'amawulire kika kyenyala okugamba abaana b'amawulire kuba ekyamazima olumu kimalamu amaanyi bw'olaba omuntu nga Nicole ng'afunye omulimu nga gwe ne ku reception omuwala atula we yagaana okukwata empapula zo naye ekisooka mba muli ku ssomero muve mu mwegadanga nnyo okusinga we musoma yes musome kufuna amagezi so si kufuna mulimu tolina kugenda kujja mulimu kanani zengenda ku example university gye nasomera twalina studio ya radio ninga lwa abaana batagiyingiranga na oba otegeera nga bagiyingiramu tebamanyi na ngeri console gyekolamu ekyokubiri bw'ofuna omukisa nga oyingidde company buli kimu kigezeeko yes omulodi kinakiyitako kati osobola okuwangula abasente kubanga tasobola ekisooka luno otawo yalutandise tuke tugenda mu kalulu ate omulodi yafunye balimu ezo naye tamuli bulungi lodi meya gwe kyomanya otasobola kujjawo wiini ekampala ku basajja abo nkugaye kano kampala linnya na ssente ate for the first time ndabe ku comment section nga teri ku side ya Lukwago ati enkulaakulana abantu enkulaakulana nayo neba nnungi era akalulu kaalu omulodi waaba wakajjayo naye atuleke banna waliwo omuntu atama sikulimba abantu bano balaba bantu bafuga n'obulyanga nawe onoobalekamuko era nze mba mulodi si baana bannyoko nekyusa nengenda ku ballot y'obwa president n'okolera awo Muna Herbal Mouthwash wegendereza agabbe obutakuguza bicupuli by'eddagala erigenda okukulaza n'okkuggyamu amannyo ng'eddagala ettuufu okugajjanjaba eryakakasibwa National Drug Authority weeriri mu pharmacy ne drug shops baliyita Muna Herbal Mouthwash era n'ewaka lyetusenyesa Muna. Ladies and gentlemen, tubanjulira Azul Tour and Travel bakugu mu processing travel documents bakuyambako visa processing oli musubuzi oyagala kutandika kusubula China, Dubai, UK oba mu nsi ez'enjawulo nga America oba Canada jangu mu Azul Tour and Travels bakuyambeko okwanguyiza visa yo bakuyambako flight booking ne bakugubira ne ku passport yo gwatannagifuna bapangisa emmotoka ez'abalambuzi oyagala kufunira air ticket kajangu mu Azul Tour and Travel olina invitation letter yo oyagala kufunira appointment ku embassy jangu mu Azul Tour and Travel ensonga zonna bazanguya basangibwa Kyengera ku Kyengera Level 1 room 20 okumanya ebisingawo kuba ku simu 0700 979104 oba 0779531984 beba Azul Tour and Travel. kale kusema official njagala kukubuuzaako yonna gy'osinzira okubanga ate otulaba tukubaza okubeera nga ate osubscribinze ku mukutu guno kale yongera okubanga ate osubscribing okubanga ofuna videos ezifaanaganako bwe ziti kale njagala okubanga ate mbategeezaako ku bannaffe
Truth Media Academy basomesa abaana bakutegeeza gwe omuzadde ali eyo ng'omwana atudde waka oba ya graduating naye ng'emirimu gikyabuze egy'omulimu ogwo gwe yasoma bagamba nti muleeta asome emyezi 3 asobola okuba nga yeetandikirawo omulimu kijja muyambako okuba nga ate ayina kasente kaafunamu ate ne waanaafuna omulimu gwe guli gwe yasomerera era nga ne gunaagulina kale tusomesa okukwata kamera ogatta ebifaananyi video animation graphics digital marketing web designing n'ebirala bingi ebyo nno babisomera mu myezi 3 myezi 6 omwana aba amaze okuba nga akuguka kale tugamba nti namba yaffe y'essimu eri ku screen eyo osobola okuba nga ate ogikozesa okuba nga ate ebisingawo obitegeera. Azulu Tours and Travel bo bazze kuyamba gwe ayagala okutambula okugenda okulambulako naye nga engeri gy'osobola okuyambibwamu tonnagitegeera. Ggwanga naye oyagala okugenda mu Bulaaya oyagala kugenda kulambula basobola okuyambako ku nsonga za visa ate nga visa bakuyambira awo w'obeetaaga weetaaga okufuna invitation tusobola okuyamba tugamba nti nno tukufunira kuwa invitation gw'ayagala okukola paper wakanga ogenda ku interview tusobola okuba tukuyamba gw'ayagala okugenda ku interview naye nga ne appointment weetaaga gisembeza nga gye bakuwa eri wala naye tusobola okuba nga tukuyamba paka lutuuka eri mu kugula tiketi mu kubukingira woteeri ng'omaze otutuuka byonna tujja bba tubikuyamba kale tugamba nti weewonya abayinza okukufera ng'ate ojja kwa Azulu Tours and Travel okusobola okuba nga ate olongoosa mu kutambulako naddala gw'ayagala okugenda okubeera ng'ate olambulako tetunoonyeza abantu mirimu naye abo abaagala okutambulako naye nga obweraliikirivu buli ku visa tuyambirako ddala okusobola okubeera ng'ate bamaliriza ebyo baba baagala kale tunoonyeeko batusangibwawo ku Kyengera Mall w'osujja okuba ng'ate otusanga kale ono bamuyita Muna amannyo gakulumulira sayidi emu ebyekyo byenyoga bisannyalaza amannyo tukulagirira Muna bw'osenya ebino bivaamu omusaayi akamwa kava kawunya bubi n'ebirala byonna ebiri mu kamwako Muna ly'eddagala tukugamba nti nno weewale abo abayaaya abayinza oddisukula genda mu drug shops genda mu supermarkets genda mu pharmacies mujja okubeera ng'ate olisanga bali bweru w'eggwanga osobola okuba ng'ate olitumya omuntu n'alikuleetera oba n'ogenda mu outlets awakunga ne bannayuganda okusobola okuba ng'ate olifuna ye Muna. Nina Musitafah wano ate okwongera okuba nga tutuulira ebintu by'enjawulo gamba otya asina tabu saati y'amaanyi kyemba nkuwa neyo nnungi so saati kyamaanyi neyo nnungi so watandise okwambalira kati mu botiiki ojja onyambalirawa wavuduka wirubaalo tubazitunda mu wiribaalo yanjera kyembaga nti saati kyamaanyi kino si kya wiribaalo n'omubiri oguwulira oyagadde fula fujja gwe ebintu bino bimu obijjamu eno kyano tebampangulirako kitegedde esebo ninakutandika nga tonnandandika obeeko engeri gy'oyiyayiyamu ebintu bikoleki bibeere nga bidda sayidi yange naye ng'ogamba otya tuli tuweereza wetuli ate Uganda tugivaamu tetukyuka Uganda ekugoba bw'ogigoba ekunyiga bw'oginyiga gwe waliwo ekisajja nga tulina bakwerabye oba ekisajja kiri awo oba kasuku yatera okubeera nakyo kyabadde okulaba ekigamba ozaala mu mukazi omwana bw'omukyala byonna obikyawa bagenda kikula bagenda nigwe abasajja nga basibe omusajja mukulu ali awo abirevu bya nvi awe mayende yoyo mayende kwiripota yagambye atya yoyo waddembe yabadde ku live n'agamba bwakyawa omukazi n'abaana abakyayirako ate abana balina musango namwewuunyizza eyo yagamba nga edda quick reporter mayende quick reporter naye wamuwulira dda mayende dda nnyo dda nnyo anti tukifuula dda gikuba n'eddembe sinkatte nnyo nkugambye dda nnyo ng'owulira omusajja bamuyita mayende ganga ba byayogera abijjawa oyo wadda nnyo teweetenda oyo wadda nnyo mayende wadda nnyo ku ddembe awo kakati mayende era kannamulyako nga negundi dijeroni tannafa kapito dijeroni wa 2 emeka 2 10 kati mayende nga kwali obadde omuyita civiliani
naye wadda nesi nnyo myaka nga 15 watumuwulira yejo kasuku beemeka awo mayinda aba ayingidde 18 ojja mwongeza mpampola ojja tutuuka woolina okuba kubanga ne kasuku ayingire wemanga nange mu media ndi mu myaka 9 kali kitegeeza kasuku ali mu myaka 15 kati ate oli alo banene kasuku abala 15 ejamawulire gonna era nono sosanga alinga mu 18 awe wacho naye 18 sebo omwana akula amangu abaranayeka yajja mukulu nga ku radio suko yasoogera nga yakuva ku university manyi ate muyinaawo ayina Bwiino gwayina okumpaawo tayagala mumwogerako na Bwiino we gwayina njimanyi business nange njimanyi business ogamba otya manyi ensi eno buli wogirekako nnyo amaanyi nayo gekuddiza kati ensi nayizo giteekako amatono ate ensi newobeera royo ate sobola okudisappointinga n'ogwayo omuntu asobola okubeera ng'asiba mu kyaki muzikiti naye nga yasembayo okufuna ekyokulya bwe tokirabanko wala ebintu byovudde kati olaba ekyokulya nga kikyali awo bannange abawala ba kkanisa tebandibadde nga nga lwe tutandikidde osanga sisita ng'asaba ng'asiiba naasaba kano katonda taata omusajja gwe njagala oddemu okumpa njagala abeera oyo omutuufu n'agwa ku muyaaye anti bonna abasinga abalira oyo abakazi kati abasaba ennyo basinga basinga omumaatha ffe mukwano gwaffe yagwa mu mulokole omuyaaye yamujja wa pasita gundi awo ono okavuleyani ono wekyemmanga senyonga ate nga munozana musajja oli batwaye tulowooza tufunye golodi nga muyaaye ate omuntu asobola okujja mu kyaki ngera naye alina kyagobawo tomanyi kyaki bamu n'abagisappulayinga matiriyo nabo babeera mu kyaki omwera oyinza okugwa kwasappulayingawo matiriyo waliwo yaŋŋambye ekintu ate nga kituufu okimanyi nti nene abaana b'enseenene nga bwe tuli wano mu bbaala tosasanga ekyo ekiwala ekyo nga kiyinza omumalako ne wiiki nga tebakikwaye nga tebakiridde naye abaana b'ekkanisa beeri ekyewuunyisa sagamba musisita nti bakyalira n'ab'ensiko gwe anti kugamba gwe abantu buli bwolaba nga abantu lwaki omusisita bakikola anti buli omu alina ensonga z'omu agamba babujoyininga bakuze si kulimba kati buli muntu walaba nga abantu 100 nga bali mu kifo kyekimu tulowooza nti bonna babagobawo kimu buli omu aba n'ebigendererwa ekintu ekyo agoba abantu 100 kyova bamubeera mu kkanisa musumba n'abagamba buli omu asituke n'ensawo ye endiga zazimanyi anti temusobola kubeera abantu ng'abantu 100 mwenna mugoba ekintu kitya buli omu aba nekikyagoba ekintu ekimu okugobwa abantu 100 gotaba nga kinene nnyo libabbula bikolwa n'omupiira ogusinga ogobwa abantu gugobwa 2 mu bameka 2 nereefu 2 mu basatu kati buli muntu buli omu aba alina kyabalawo bajja omu basa ku muzikiti awo tebabbawo engatto buli lunaku neogaa nti tuffe n'abakutamye buti oli atuvuddemu ddi okutwala engatto onoonya ne gwosiba gwogwowayiriza ogamba nti mpa engatto zange n'akubula nkugambye anti ebyokusala mugenda lumu allahu akbar mwena ne mukka kati gwe weewuunya oli yavuddewo ate nawe tomu n'afunyulula omuko najja no n'engatto ate talippe yeemu mwena okumaliriza okujja ti salaamu aleikum aleikum salaamu ng'engatto ate waliwo nakunyumizaako omusiraamu gwe babbako engatto musiraamu bamubbako engatto musiraamu agamba ne babba engatto zange banne njagala ngatto zange ani andabidde ku ngatto zange byomu abuuza ne ani abba engatto ya musiraamu bane mumpenga ne banoonyeza nno ddala omuzikiti nga banoonya bba engatto ya musiraamu oluvannyuma waba omusiraamu yagenza okufuna wuzu akomawo nebiniigina bya musiraamu bannange nga gye badde anoonye engatto ye mwayagala tuvumawo okumi nga tekyalinamu gwagamba nti niigina yange ng'agamba nti ngatto era nga waki watagenze negatto yange nga toyogedde era bintu omuntu gwosobola okulaba motoka tulaba kati ngeyo olina agamba kaninde emmotoka ejjera ogenda okulaba nga kibiina yejja kibiina yirwa enenga nga 10 nene bweti eno eyina ebbina nduddo zirabako mwezi bazirina wali ewa bakuli
wabbakula wabaziina teziggwayo okisanga Kampala bannaye. So why tutandike wiiki eno mubaddemu ebintu bingi nnyo. Ne Sauda Madada tiimu yammwe abaana badde bamukalanze badde bamusse akalira akawulidde naye bakubye Madada abaana abo kirungi kyenno twali wano nekugamba negaa nti abaana banno balekerera struggle batandika okwerwanyisa bokka kati bwe mwalwana akuteeka munne wansi simanyi kibafunamu okugamba nti nze nsinga oba amaanyi oba nze nsinga okulagira simanyi kibafunamu naye bwe muyali badde atunulira ebirungi byalina mu struggle bwolaba ngaoli togenze naye bulungi era tobulawo gwoyinza kugoberera bwolaba nga sayimu tagikutte bulungi struggle nga gwe bweyagala oba akeereyo oba ali siro era tebasobola kubulawo atayanguwa kati goberera oyo dani okubeera ng'ate onenyoona owuwo tuve mu kwenenya gwewoozukukidde woba okolera yes bwolaba ngaonakukereesezza genda gwebeera kisimbe amabegawo omulala kuba bonna ndowooza ekigendererwa kyekimu naye okwenenya nti gundi yakozewo ate ono awagira nnyo ate ono tawagira nnyo ono yalya ssente ono taziryangako ebyo tebisobola kulina gye biyinza batwala gwe tomanyi kintu kibi nnyo nga mubeera ng'ate mumwenenyeza mu nju ne beekya ono n'avuma ono kati eyo wenna wiiki badde ku Madada naye kwe kyavudde abantu bagamba nti ekifo ky'okutandika okutuuza bano ababiri waki temubawa bwekkaadi buli omu ne tuvaawo naafunye ekkaadi ono nga mmiddwa ekifo ky'okubatuuza anti era bwe kigenda okuba omu agenda kufuna kaadi mwe tagenda kufuna kubanga kaadi yebalwanyi abo tunoonya harmony ate at the end of the day bonna afunye kaadi atafunye bonna babeetaaga mu kibiina bonna bakibiina ate yes ate ekibiina tekisobola kutambulira ku walk over nti oba mufunyemu obutakkaanya kati mujje babwe bakwe kaadi competition ejja kuba ekola ki ebeefa ne mupiira babeeramu ebibinja ebikambwe tebagamba nti olwokuba France eri ne Italy oba ne Spain nti France bamuggyemu lwakuba olaba ebintu ebyokwevuma nze kyobola nti gamba bannabyabufuzi bonna noonya akalulu kutovuma muntu yes yogera nnyo ebirungi byo dani okudda buli bw'oteeka obudde mu kukakkanya banno naawe ojja kufunayo akukakkanya tewali yakirowooza nti resi y'akalulu kawuma n'empika ajja bbaamu ebbugumu etyo bayibayo tewali yakisuubira naye wewasinze n'okuba omuliro naye ng'ate omuliro ogwo ogulaba gwali gusooka wakati wa Nakandi ne Shamimu singa Nakandi naye yakola tebaamukola kati akalulu kano kyenkalabyeko ake Kampala kasusseemu ssente nti kugambe nti ssente kubanga kati kyolaba teri avuma ku 10 abavuma either avumira Malende oba avumira Luyuya tewali avumira munaana babawadde ssente teri avuma lwa mukwano tebakulimba bonna basasule kati nti akalulu kano kage kubanga bw'obanga ddala eno side ono bamuwa ssente gwe tebaakuwa nga gwe ddala oli ku kozi ya kibiina kisaba lwaki atoteekamu amaanyi ennyo okukakkanya oli okuggyako nti ng'oyagala olage emulimu nti ono mukama we asiima ate bano bakandidates nabo kigenda bakositinga kubanga ti competition tekyali herefe n'ebyokugamba abantu bebagenda okulaba babivuddeko ddala ate oli mukwedifending ono sinze nkuvuma oli sinze nsindika abakuvuma ono kati ebyo byonna tebirina kye bigenda kukola ongerako at the end of the day bonna obaagala afunye kaadi n'atafunye bonna okola nababa obeetaaga bonna obeetaaga ate pate tegenda kutambulira kukundi ku sympathy balina okubaawo competition kuba bano badde bakulembeze babadde n'omukisa ogukola yes Zahara abadde speaker abadde alina omukisa ogukola ono abadde member wa parliament naye abadde n'omukisa ogukola bonna kati era kirwa kirungi pate ne bamanya candidates nga buli omuntu abala nti buli omu asobola ddala okugamba nti gundi bamuwe ono munafunye era gundi gwe balina okuwa sirowooza nti kiba kikola kyalaga ne musindika gundi candidate yes amulaye nti asobola okukompitinga kale nze nina obuzibu bumu olaba bano abaana aboogera kataba Malende ani oyo omwana yani Madada mu communication waliwo ebintu bye batoogera tusobola kuvunaana munno bulwadde n'obulwadde bwo tebabuvunaana muntu kubanga si yasalawo kola tosobola kujja nga gwe ensonga ekuwagiza lulika bulwadde bwa Malende nti mulwadde in fact mu Baganda baga nti omuntu bati bamulangira na bulwadde
Tansasira abantu nsasira abantu obanga nze buyulikanga madada agwampagira nkugoba. Tusobola kubanga gw'amaanyi gange tolina wondabamu mu maanyi nga jasirwa kuba oli munafu kakati nze kyengwanidde awo engwaniridde okujja ng'ojjira ku weakness point y'oli nedda nkugoba kuba nze oba ondabisa mutereeza competition eyo akalwako nze kanyumidde sinaamu gwe mpagira n'ogwo nze nange sina gwe mpagira sirina era lyanneekwasa nti muwagira abalimbye mbalinze ku kaadi sina gwe oba wa kaadi olunaku lwe bakuba nakandi namuyita state agent nabo njagala babakube anti baakakuba nakandi ne bwasigala eka mu race ne kadi tebagimuwa naye nga lwaki yali yakajjayo omutwe bwati eyali omulwadde eyali e Kenya nayimbula ttiimu ye balumbi nasooka bamukuba kati ogenda kukalaba nze era zina bagamba oba wa kaadi gwe mpagira naye kati saawa zino siinako n'omu gwe nkolaki nakalaba nga bagenda kusaidinga ate bafune embeera endala batuusa ati bali pasono nnyo sente zabatabudde bafutuse babasuddemu sente kati bano abavuma eno madada basasule n'abavuma eno abagamba baki basasule sente erabika ate madada ne kaadi ya woman cancer ya Kampala Central ndabanga eyayisaawo teriiwo kaadi naye kyamazima madada si mukulembeza nga tuvudde mubyasi nti ayinza obbanga ayagala nnyo naki babuleka kino kimwali abantu abamu nga balungi naye nga balungi mu kkuba ngalo madada n'okubuzaabuza tasobola kiikirira abakazi ate sajja kuba direct cancer wamukyawa bukyayi wazima wamukyawa ajja kuba direct avuganye n'abasajja banne ekyabakazi kati nolwo ttiimu y'omukazi eryawo egenda kuzayo akantu kange era niko katambuza era kyokoze ensi ekuwulidde kale naye nga byebyo neze kyensaba buli omu ayogere n'abantu yes njagala nnyo nga buli omu ayogera kyagenda okukola banange kibi nnyo okutandika okwetekako enkokola mu kibiina nga temunaba kufuluma bweru mukyalinawo competition ekyali mu nju kati ate nemubanga kino bagenda tugenda kudda mu byalo asyandi nani ate byetukonda eminga tufaanagane nabo competition ya in-house terina kusukka nnyo ate kubamanya nti gwe kadi era weba eganya ate walala osobola okukola bwe sigala ng'oli productive mu kibiina abatesimbawo tetukiyamba si kyatteeka nti olina okwesimbawo okukyusa kubaali bangamba ki Musitafah teweesimba okakasa abantu nti bakoowa nze munaye seesimbawo anti nze kinnemesa obululu nze seegayirira nonda ebyo nkyamene ku mbizzi saagala pressure akalulu kafukameza yesimesa okulinga tutuyitako atuyiseeko kati tomulaba twamulonda akakamanyiraako n'osanga obusajja buno n'atanasenya abuukira ggwe honorable ebyo nabisobola kwesiba batudde mu stensene nga bayita ggwe mutabani mwagundi jangu embizi yaabwe eri wali kali Musitafah ngo mpita ebyo tyompona mumpa bululu asisobola kwesimawo nze kitulya nga sakijjamu okwegayirira naye gwe akalulu kalabe bakiganye akalulu ketaaga nga olina nnyo ekisa nga teweeguya nnyo naye kati nze ateeguya nkunamire n'obazinira namu ne bateekamu akayimba n'ojjamu ekkooti n'otandika okuzina anti akalulu ka Africa we baakatuusa naye nalabye akalulu katabula abantu olabye wekitiibwa Mpuuga obusungu bw'alina mukambwe nnyo n'okulumaaluma mukambwe nnyo yagambye abaagala okumwesimbako oba mwepanga nga tuleera mujje mugenda muwulira mukambwe nnyo kati ate wa president yabuvuddeko tagambako nti agala kwesimba kuwa president epate ye tagenda kuleeta wa presidential gundi candidate ndowooza yinza obutaleeta tenatuuka kitegeeza anti kati amaanyi gonna bonna nga balimu baani babwanika oli ani ye bwanika ali amanyidde okwesimba kuwa president lwaki tagira ku kaadi ya DF newe batayinza obutamulonda kubanga ate ye yali yeesimbyewo kugambye newe bayinza obutamulonda oyinza obutakajjaayo ewuwo
akalu kazibu nnyo tekalina formula. Engeri abantu baba ebbeetu nerirondamu nga beebisse tokalaba kayino basobola okukola nga mukwasa mu oli mulungi naye nga tojja bakulembera osaaga. Okimanyi nti mubalonzi abaalonda kubanga omuloli yafuna emitwalo 19 Nabira n'afunanga 6. Ku balonzi emitwalo ndowooza nga 3 agaalonda e Kampala. Dr. Jose Chameleon yafunako oba omutwalo gumu oba 2. Yalwana nnyo musajja nnyo yeetaaga awaali. Naye nga omusajja abantu nga bamulabye. Anti oyinza okukola nnyo tofuna tokulemberanako yadde sukulu kwaya. Otandikire ku bo. Experience yagifunira ku bo. Tugira bwezi ba campaign abajja ku Saimo bebagenda okujja ne ku Lawrence awali mu area yemu. Bajja kulaba abayimbi. Pakati saa zino ogenda campaign y'enale muri sure bebe kulu ogenda mulabako. Oyina gravity ogenda mulabako awo neki ekikazi kye kyamabina. Kino ekizina. Byonna abo sure. Balina abayi Stabwa Natolo. Balina abayimbi babwe nga 6. Nga singa bade babalanze mu kikali ogenda basufye mutwalo nga gumu. Kakate wojjewa mu opposition omanyi nti King Sahajali ne banne bona bagenda kujja. Kale campaign obo ino gibeerako. Nga kangenera be ku bayimbi. Emirimu gya Uganda egisinga tegifuga. Omuntu asobola okubeera ng'akola ku aduwe n'afuna obudde obuvamu n'agenda n'ayimira ku wali n'alaba ku campaign. Kalukata busa nayo empuuga nga munyiivu ne ngamba naye ajja basobola balonzi omanyi obeegayirira ennyo. Bakumanyira. Ate empuuga alina okukola ennyo ku luno nnyo. Ate abantu bagenda bakula obwongo. Abantu abasajja abafunyemu ebbanga awo. Omanyi waliwo abantu MP abafugira ku media. Naye ku ground talina kyakola naye ng'afugidde abantu ku media ebisanya nga 3. Kituufu ekyo. Tumulaba eno ku TV. Eno yayi kasayigo okuleekaana. Ye n'amanya nti kiwedde. Banja base. Njabba kubulira nga tuvudde mu kamera. Njabba kubulira nga tuvudde mu kamera. Abafugira ku media. Balina nga 2 mu aba. Tebava ku radio na TV. Ngaye kasayigo okwasama eno. N'okudiiringa ne ba Simon bamuwa program ez'akaleekereeke. Naye nga mu constituency taliyo. Talinayo yadde omukeeka. Bayitirivu awo be basinga obungi abafugira ku media. Ye yayiga kimu kwogera. Bamuyita ku zibbalometa ne bamuyita wa n'aleekaanira okwo. Boga nti eyo kiri ku ground maanyi gali eyo mayitirivu. Naye nga ku ground talinaako yadde naaka. Ate ne mu parliament nga tayogera. Waliwo ataboogera ku radio ne mu parliament teboogera. Wakiva ku ki? Nga ku radio wano ayinza okufuumuula emboozi. Ne bamukuba bayiti ya parliament agamba speaker mu mugambi. Kwekyo twakukiripu wali nga mugamba. Tasobola ibangi nga ye wano ku radio kumanyi ku media simanyi ali ku YouTube ng'afukumula ebigambo biti. Naye nga mu parliament avangamu yadde ekigambo. Naye parliament nzibu yakwogeramu kubala omuntu golaba kisana ekigwa nga bambi tayogedde. Abamu wano oluzungu no lwatawaanye. Anti kati nabo bennyini mwe bali mu parliament ate basobola kugundi kuinterpreting a budget. Mwe bali nga nabo bennyini tebasobola kuinterpreting a budget. Naye nga tuvuddeko tugambe nti oba parliament bwakulondanga bwa RDC. Bakulonda ogenda okiikira enansana nga teweesimbyewo. Sobola oteesa gwe. Okuteesa? Nze sinti olina ekigambo okwesimbawo. Nga teweesimbyewo nga tusikipinze nga teweesimbyewo. Saagala bukulembeze. Wano siteesa. Omali atuteekera akanyumiro nga ka luzungu. N'ogamba Oluswayiri. Simanyi Simon Peter Food. Tubaweemu. Ndowooza bw'ondaba obutono ogw'ogejjo giyita diguli. Tubaweemu. Gwe ngamba bugambi nti tukeere programu nga ya Kingereza. Era ne kati bukyale ku makya. Kubanga kirabika ompita mmere. Muna Herbal Mouthwash weegendereza agabbe obutakuguza bicupuli by'eddagala erigenda okukuraza n'okkuggyamu amannyo ng'eddagala ettuufu okugajjanjaba eryakakasibwa National Drug Authority weeriri mu pharmacy ne drug shops baliyita Muna Herbal Mouthwash era n'ewaka lye tusenyesa. Muna. Meet our passionate creator.
ready to bring ideas to life at Truth Design Academy. From mastering graphic design to creating stunning visuals, this is where creativity begins. But design is just the start. Lights, camera, action. Exploring the world of filmmaking is just as exciting. With hands-on experience, every challenge turns into a learning opportunity and success is just a step away. At Truth Design Academy, we offer courses in graphic design, film production, digital marketing, website design, 3D animation, and photography, including drone technology. Your creative journey starts here. Enroll today and turn your passion into a profession. So, ladies and gentlemen, we'd like to welcome you to Say More Official. I'm with Musitafah. So we are. Atoseka. Tolins. Ataseka. Bwiino mutima gukuba. Nze niza agira yanjule. Tushimulule ebigambo. So, Musitafah, how has been your week? The week has just been fair. Yeah. What are we going to talk about today? Today we are talking about Honorable Mpuuga. There is a training video. It was tough. Even don't know how to pronounce the word tough. You want us to speak in English. Together, let's go. Let's get go. The right terms to use. He was not happy with with those that want to compete with him. He said let them could join themselves and come in a chibinja. Tetukyakoze kubanga neze mumbuuza bw'ogira mu vanachula besasoma ate gwe obuzeze yasoma Lawrence ate obuzeze yasoma kanyolo ka luzungu ako si ka luzungu gwe njala okere ku macanga wetegese oluzungu ng'oluyina ng'olwambadde nga bw'olusaati ng'ose oli hasinze terukuleka kubunkenke ate disi kanyomero disi wati gwe jamu ng'oli hasinze ze wendize seta akuli hasinga kale terutandika nako wiiki ejja gwe ne wogamba ddi ze wendi gwe jamu nga weetegese ng'oluzungu olukola ki oluzungu bwane osembera eno mu kyalo lubulira ddala bambi oluzungu babateeka ku pulogulaamu za vanachula kati naawe palamenti nokutwalayo ovuya era ogwezaayo amayuni fuuka nyinza oteeseza abantu bewaffe anti si mu Luganda ne banneera bagenda nga ggwe ekibalemesa banneera nga bagenda nabo benkana olubuto nga ggwe abasinga naye oluzungu lubalema ne mu palamenti nno omuntu agendayo ng'alina obuta abalinamu ku ssente ze waliwo abaagendayo nga n'embwa temulya abantu abasinga tebagejja ssente kankubulyeko oddemu amagezi okitege abantu abamu bagejja kola ki kumatira kyeki ekyo n'aba contented n'amatya ne kyalina kyekisinga okugeza abantu abasinga ebiruubirwa byabwe bitono kati semunza okuba nga bava mu kyalo ng'ekigendererwa kyo kasita ogula TV n'obasa n'omukazi n'ogula n'entebe nga gwomaze ng'oyinza okugejjeraawo sivaako mu kyalo siringa kale nga watandika okukola ng'ekigendererwa kyo wali nga weegomba alina TV ye alina emmotoka ye alina omukazi nga kasita ofuna ebyo omanyi nsi ogikoze ki kati mbambuzaayo ki baasi kikyokyaa nti era oyimbudde omubiri olinga akeedi kati gwe watuuka owulira ddala ng'oli ku kirayimakisi kati gwe biki ebikumalako omubiri oloota biki ebyo bikyakulimya otutuukiriza nze tekuba kuloota omanyi omuntu kwavaako okugejja omuntu kasi otandika okugejja kitegeeza omubiri otandisa okuguyingiza mubyo ogutaakulirako gwe magejja ago gwe mulaba ge mubeerako otandisa okulya ku gundi kefusi gy'otaakulirako omuntu kwava okugejja togamba nti omuntu aba ali bulungi kasita omuntu omulala nga atandisa okugejjera ebyo bitategeerekeka kati omuntu alina bbanga mu sayizi yo osobola okubeera mu sayizi etegeerekeka pakati gwe Musitafah nomala ogwamu malaria ate ansangawa era teweewaananga nti ogezze gwe okugejja kitegeeza omubiri gwo bajja underweight omanyi nti nabo bulwadde ate tondaba ndi underweight aba mu kilo meka anamu kusinziira ku myaka gyo waliwo emyaka gyo
gina ne weight gye correspondinga nayo. Anti kati owana mwetaana abamwemeka mmeka. Simando za wasatu and above. Kati nze ndi mu 8. Kati ate mwemba muzito wa magumba anti. Kati togamba okwewaana nti okugejja okwo nti dde gulinnya. Omubiri guba guga nti otandise okunteekamu bye saakulirako. Zezina embuto. Oba otandise okulya by'otaawangaalirako omubiri ogwamanyira birala ate otandise okulya ku by'omulembe. Kati kyeza gubiwaza biwakulirako byokyaliko. Zanyiza embeera ennungi nagimanyiye. Bagenze aba excitement enkwata. Aba excitement enkwata mmwe. Obadde wamanyira kulya kimu. Kati otandise okulya n'ekyeggulu. N'olyoka oyimbuluka ogamba oluva mu arcade mw'osula. Omuntu amatira. Kati osobola ng'oli contented tolina kirala kyokola ki? Ngolaba watuuka. Ng'ekiddako kugejja. Bw'olaba abasajja ab'amaanyi abanene ennyo nga mmwe. Kuba bagagga abanene. Bangaani. Nga hamu. Andi hamu era si yeetandikira enkomero y'abagagga naye mugagga naye n'abagagga gye bali. Ngaani Bill Gates. Kirumira. Ate kirumira si ye munene abo si be banene nnyo. Muba naabwe era kati onootera omwenkana naye oyina ki? Otambula oyita mizimu. Onootera omwenkana naawe. Oyo si ye munene atiisa. Ne wali Nimrod. Ng'ogamba ava mu mansion. Nimrod agejja ki? Anti kyegende omuntu. Nimrod bakulwa ne background Nimrod namulabye. Ava mu family y'Abakalolo okuluutu. Naye ne background lyegezza. Background bakaba ali bulungi bambi. Kekimugezza. Si survivor nga gwe. Anti gwe manyi kati gwe manyi. Ni Katonda yaba mwetaaga mwenna mudde ku ssomero. Omanyi teno Uganda yeetaaga abantu abazze ku ssomero abasinga. Kati naawe omanyi nti omuntu okulaga okutya okuba bulungi alina kuba munene. Tomanyi ate eriyo abo bazaala nga bali bulungi. Kati wabanga okuba bulungi kiba bamuzaala na kilo 5. Ne bane mwetaaga mudde ku ssomero. Gwe bukuba nti okuba bulungi buki? Kitegeeza omwana wa Bill Gates balina muzaala ne kilo 8. Ate yazaalibwa ali bulungi nnyo. Yazaalibwa ali bulungi. Gwe nno obukuba obulungi obusanga ku nsi. Naye eriyo yazaalibwa nga bali buki? Kitegeeza bazaalibwa kilo 5. Naye omanyi nti okutegeera kuno kuzibu nnyo ate nga si kwa mpaka. Nagamba ejjo ekyotera wabaddeyo emabega wabaddeyo obubbi bw'emmundu nga bungi nnyo nnyo. Kati abasajja bakulya poliisi kye baakoze bakuŋŋaanyiza abasaidi aba OC ne bababangula ku misango egirimu obubbi bw'emmundu. Basobola okutanga bano ababbise emmundu. Ng'obubbi bumaze okubaawo. Anti balina okweŋŋanga abanajja abalala. Owulidde ekyoggayo kye babasomeseza. Baba bangudde mu kunoonyereza ku misango egirimu obubbi bwaki? Emmundu. Kati gwe weebuuze lwaki tebaba bangudde kulwanyisa obubbi bwa mmundu? Anti ndowooza mu kunoonyereza mw'ozuulira waki babba bali ludda wadde n'obajjawo omulundi. Anti okunoonyereza obubbi bw'emmundu olwedde omuntu aba amaze okufa. Ekyo kimanyi? Anti emmundu si luyi. Oba obadde ggoga nti luyi nti oli ayinza okusuuka. Emmundu liki ovala abagundi mu Luswayiri bagiyita ssira. Emmundu? Manyi kitegeeza? Tewali bulamu. Ati gwe musajja ojja kusirikako. Kati gwe nga ddala gwe okulira poliisi ekyotera n'okwata b'ofiisa bo n'obawangula mu kunoonyereza ku buki ku misango egirimu obubbi bwaki bw'emmundu. Naye nga ddala wanga ddala byokola bya mulembe lwaki tobatwala n'obabangula mu kulwanyisa obubbi bw'emmundu? Ki ekisinga okufuna? Oba omuntu afuniramu wa? Nze kunze anoonyereza ng'omusango gumaze okubaawo. Kubanga buli mbuzi esobola okulwanisa. Singa babagamba nti ababbise emmundu bali wali basobola obbalwanyisa. Ng'ani abalwanyisa? Ono amanyi obbalwanyisa. Kubanga buli musirikale alina training ey'eŋŋanga abantu abalina emmundu. Anti omuntu wenna owulidde bagayite obubbi emmundu buli ekyotera. Kati gwe abasirikale batendeka ku ki? Kuziyiza bubbi oba kunoonyereza nga obubbi bumaze okubaawo.
mbuuza gwe ate omuntu agenda nakubuuza n'osiisinya ettwe omuntu ng'oli musirikale gwe oli musirikale mu poliisi abasirikale bo ng'obubbi bagenda waliwo obubbi bw'emmundu obongera oba wangula mu ki mu kuziyiza bubbi bwa mmundu oba mu kunoonyereza ng'obubbi bumaze okubaawo kale kanyogere ekyokulwanyisa obulireko ku mirembe si mirembe tugamba abantu wafuniramu singa banoonyeza ku kya Simon ng'amaze okufa n'okuziyiza ekigenda okutta Simon togenda tugenda naye era kali chances nnyingi odi nnene z'olina naye kyeggamba omuntu gwe olaba kyekikola amakulu tuziyiza aleme kufa banna muziika aleme kufa naye olumundi oddako olwokubira oluddako gyamu ne lipooti zo naddala zino ezawansi nga tonafuna mu maanyi gakoppa kyera omuntu okuba nawe nga amaze okulaba ku lipooti zo how was your performance amagezi ndeka sirina nedda amatere muntu asobola okuba n'amagezi ng'ate agakekkereza kati gwe tuba tunawakola gonna amagezi gakuŋŋaanya gakozesa erimu ebirala eri ebbali onooyiiya bwemanya tugenda kukola sooke mmalirize kino ekiriwo gakuŋŋaaye gonna tugakozesa erimu eri onooyiiya kuba n'okukekkereza gyekuli osobola okuba nga ogalina naye ng'okekkereza alina gyendaga gyenago netaaga okukakozesa nakyo weekiri alima yawalawo we tuba tunaakola weekake gonna ogakozesa erumu kale kakati nga tuvaawo awo abamawulire bali mu kwemulugunya baasoma amawulire gaabwe bano banoonya emirimu tebagibawa oba babawa emirimu bo tebabasasula ate abo bataasoma amawulire bo ne babawa emirimu n'okwasasula ne babasasula kati yakasembayo okwegatta mu TV ye Pretty Nicole naye ffe Simon olalongo mbadde mbambaga nti buli asoma okufuna omulimu olina obuzibu omwana muwerere afune magezi buli awerera omwana waafuna omulimu okyalina obuzibu ogenda kukolimira abantu eno ensi mu nsi abantu balina okusooka ne bakimanya nti media yegundi esinga obutabaamu ba professionals abasinga bakola ku TV simanyi bankola ku radio bonna bali ku mikisa abamu talenti bonna abaza sports bamusoma abakeera ku maradio bonna bagasoma bonna bayiga kuleekaana oli kasitava mu theatre nomulaba nga asanyusa bulungi abantu enkeerakeera ku muzindaalo bagenda mu theatre ne banoonyayo abantu ate babajjawa kati basenkulu ge basoma dde amawulire ate munaye bakola bulungi anti bangi bonna abasinga baweereza sports baani bonna tekuli omugamba yasoma amawulire tabe nasoma busomesa Uganda we yatuuka erimu emikisa tekyali ku protocol kubanga era okimanyi nera noba ofunye omulimu era noba wasoma nga mwena mulina papers ezimala bulugo balondako kakati ekyokugamba nti Pretty Nicole akola ku TV ze sikyewuunya ekyoka TV tekozesa baasoma kasuku gwa musomesa ati kati gojoka kasuku ekaya akolayo obaddeyo n'abalala bano ababiri abafirita egonti kira price ne gonti abo bonna baasoma amawulire bagraduates bano bakabakira bwakabote baasoma naawe okiraba kakati kyegaye nti media basiya besinga ya talenti nalaaka ate muli basoboka kuwanga bagasoma ne gakulema nga tosanyusaako yaddaaka ng'onyiiza bunyiiza nga buli akutundu yayagala kaaba kati buli awerera omwana we nti naddala nti bwosoma mwana mawulire anti bwegenda kunyiigira abantu omwana mwere nga bumugulira ne kamera naye oga nti TV ziri mmeka kale Pretty Nicole ne watalikoze ku TV byandiwadde omulimu abantu bameka yagwanibadde gumu naye nga bali mu kirasi mulimu omu ati mwe abasoma ogwo mulimu omu tegubamala mu maanyi tebagenda gukola 10 niyo twanugwadde abaasoma era gwadde gutwalibwa omu naye gwe weebuuza abasoma media bali mu kirasi mulimu omu era bo basoma nga manyi TV ziri mmeka
anti obanga ogenda mu kugundi oba mwana omutwala ku university soko balimu omulimu gwagenda okukola tojja kumusoma mukulu asoma embeera z'abantu ezitaliiko ssente lulimu embeera zazimanya ate kati gwaba akwetaagisa Ulwamanya embeera ze kati gwe yasoma embeera z'abantu gwoba ogenda kufa ku zaani nga n'omwana ogwo gwoza tayagala mumutegeerera kati gw'osoma embeera z'abantu ogenda kufa kwani ani oyo atamanyi mbeera ze ddala waliwo omusiru ali awo nga n'omulalu amanya gy'asula nga yeetaaga muntu amuyambawo okumanya embeera ze kati gw'osoma amawulire sooka omanye nti TV ziri mmeka bw'ayagala okukola ku TV ate bennyini abaliko basaimu baloga okufa ate ani agenda okuvaako okole nze nali njagala kuvaako after 5 years naye tojja kugwako ngenda okola nga sina kennaakoze ate nkugambye kati era nayongeza ekisaaya kya myaka 10 ate najjo ojja kujongerayo wuyo tokola olinga ejjinja naye nkugamba nti omuntu nga osoma media sooka omanye TV mmeka ezirimu ki ogenda kukolerawa TV za Uganda zonna nga bazigasse abazikolako okimanyi tibayinza ne kiraasi emu eyinza obutaggwawo eya university emu kati nze nga mbalira ku TV ennene n'otunula abantu abagenda ku mpewo kati obala TV nga ez'amaanyi kati NTV ogiraba eyo eyina abakozi abagatta nga ku sipaaka gyebali nga neno gyebali kakyeeza omuwendo omutuufu ogwaba NTV oyinza obutagufuna bukedde kyekimu omuwendo omutuufu toyinza obutagumanya kubanga bagatta abaki abakozi bakyukakyuka ani awo omulala aliwawo atagatta NBS era naye bwati kati kitegeeza kankuwe nga nsinziira kufa batalina bwe tugatta tetuli mu bakozi 108 kati oyo ye Makerere ate Makerere nzo basanga nga basoma media masikomo nga balinga bemeka nzo sanga batono nnyo ate mu abo bw'obalamu nti kati kale kambale 108 tuwaba meka emirimu buli mwaka yes ate nga mulimu atagenda kuyita mulimu agenda okujja ne pass degree okitegedde kati gwe weebuuze bonna bagenda kukola wa kati abadde bazimba omutima oba w'amagezi tebalina kye bazimba mutima anti guli omulimu guli gumu ate baba basoma bayitirivu kati nzisenga ogwo omulimu bafolowinze gundi entuufu era gubadde gutwala omuntu atya naye nga ku university kuliko abaana ameka kati ekifo omwana mutandika omuteeka ku university nti asoma mawulire nga bwalino nino mu basaimu bwatalika lwakwanza kinalaba ku baana abo Musitafah banafu waliwo hajati omujjukira eyavaayo ng'ali ku Zahara Toto Zahara Toto we yakoleranga ku Next Media okwo ng'akeera ku Next Media nga balina meeting n'abeera mu meeting yaabwe yani kati saawa ndowooza nga 4 n'agenda ku radio n'akola paka ndowooza basaawa nga 8 ku saawa 7 n'agenda ku TV n'akola eyo mix gye yakolanga lunch time request paka saawa 8 awo n'awummulamu n'akomawo n'akola ni kati okuva saawa 2 nze paka saawa 4 simanyi saawa zaayo ntuufu awo nga bw'agenda ewaka kati oli n'atunuulira ye ng'ali ku kimu Zahara Toto okola otya emirimu egyo gyonna omu naye nga yewe omubuuza nti mwana gwe ku bya Toto by'asobola okukola osobola kukolako bimeka nga ye amanye ekyo anti ate kati mu Bachina obalaba Abachina oba oyagala oba ng'omanyi omulimu gumu tebakuemployinga nti gwe wasoma wiring kiwedde kasobola wiring kitu anti etayagala kulaba ng'owummuddemu ayagala obanga omulimu gw'okola teguliiwo wakiriseesaako mu bijanjaalo saayo nobeere ng'oli ki tayagala kulaba nti emirimu gyali gyenkola tegiriiwo babosi baagala nnyo abantu ng'oli versatile kino kiri ng'ogattako anti gwe muntu w'obwongo kati abantu bonna abasoma media waba osoma omulimu ng'ogenda okusobola okuapplyinga course sooka obuze ogenda okujja omuki omulimu obanga oyagala kukola ku TV nga TV teziwera 5 nzo teziwera nga n'abaziiko tebaagala kuvaako oba okyali mu muzannyo agenze neyekwatira kamera ye aba asinga kwogwo omulimu guli nze nabya gumazeeko abantu emirimu guli ogwo gumu gwalimaze ensi yonna
tekusaba mala but solution ekizibu kyaffe nti abaana basoma emirimu giveewa tukole tutya okubanga balinamu akasente bweda asomye naye abaddewo atya mu nsi ogwo omuntu wagenda gukayanira Nicole ne waguvawo kati agendagendako omuntu atya ekindi ennyo babiri wakasaba tulina abasomya kale ebyo byonna bituufu laba kale ebirimu biri gundi naye kati oli ajja kugamba nti tunasobola tutya okusunsula amawulire amatuufu kubanga ennaku zino amawulire gaserebya omutindo lwa nsonga nti abagawa abamu namawulire tebagakola ki tebagasoma nti waliwo ebintu ngenda kuwanga example nti media we yatandika n'abantu abataasoma naye ng'era lwolo yaabwe teba maini kati kuwanga example nti morning show ya beat amoti teyasoma naye ojja kusanga nga mulimu abaasoma mukunja yasoma amawulire ne gwali naye kaakati ye amoti kyakola aleetamu humor ontegedde bulungi kati humor teyeetaaga research naki naye gyasanga nti kati obuzibu obuli mu kukolebwa nti abantu abatasomye mawulire baleetebwa mu kifo kyoyinza okugamba nti kiri delicate weetaaga omuntu nga alina ku knowledge yakyo oba okitegeera nti basenkubuga ekifufu bajja mu media naye bajjira mu drama waabwe abe ne bajja ne bamani badde kati saimo kati ekizibu ekiri awo togenda kutomanya interest ya wadde oli mulimu tumanyi kyamwagaza script wagirabyeko kati kyegane ndi wali obuzibu nti kati oli yamuwadde omulimu ate ayinza okuba nga yapimye nga tono byayagala ono byakola ki okitegeera kubanga abantu bonna bali mu program zigenda zikyuka twendi egenda ekyuka nti ono saimo bagikolako emyaka 3 gwe bakyusa agenda kuba nga saimo yennyini ejja sigala nga program naye nga script ekoze eki ekyuse okufitinga mu karakita yona aliwo aba social media eno kati ate bano media yone kwata amawulire negononera buki kuba ye okuwa amawulire ani censored tegeta agenda wa editor kati gwe wona okwatire eggulire olijje wano oyitwale wa editor bali editing bateekemu obulango biki kati ng'etende ya TikTok lyakoze eki akwandi era osanga tulabanga omwana Pretty Nicole simuyinaako buzibu naye kati kyo gye bamuwadde okukola gyagenda okukola bang show nga bwolaba after 5 aligenda ku example y'abantu nga waliwo omuwala gwe akola kati ku Nigeria radio gwe batugamba nti mukyala wa Jeff kati olaba omwana oyo bw'ogatta erinnya lye endabiramu zisse ssebo osize endabirwamu zisse bw'ogatta experience ye maye bw'ogatta erinnya lye alina experience nti amaze ebudde mu bbaala bw'omuleeta mu show y'abayimbi alina emboozi gyasobola okunyumiza ku bayimbi kubanga abadde nga abakola ki abalaba kati oyo kati omugattako bugasi munna kyalinga ku ngeri ya bintu gye bikolebwamu nti nze nakolanga ne Hafi yasooka kuba mu kibaala Hafi bw'atandika oku experience y'abayimbi toyoya oba okitegeera tolinda wa diguli ontegedde bulungi ate kati ate yaddayo n'agasoma kati nze challenge kajja nnina nti omwana oyo erinnya alina naye ate oyinza osanga abayimbi tababaddeemu oba okitegeera tabadde mu ssaako yaabe kati nga talina experience gy'aleese kuba emboozi teyeetaaga kubanga aginyumya alabika bulungi oba yasoma yeetaaga kubanga omuntu alina emboozi bwe tugenda okwogera ku bayimbi n'engeri gy'atambuzaamu music nga ajja kugamba nti nze abayimbi mbamanyi tubeera nabo mu bbaala omuyimbi najja ne mu communication ne face ematalinga oba ocommunicatinga kyova olaba gundi ono yafuga kawempe wano wulira embirigeeri ono yali owekawempe Kampala umanye mupi yani oyo yagenda ebweru teyafuga nga Kampala nti olw'okuba nti amanyi nnyo nti oba ki naye nga mukazi anyirira ku posta Nabira teyafuga Kampala nti kinti bamulonda niye bamulondanga ku posta kunyirira mukazi anyirira ku posta olina ati kati mu communication ne face eno kikulu tojja kuleeta banga show giwe kapere ogenda olw'okuba amanyi nnyo byayogera nti ejja kukola ate kyovola mulina ba director basima baani emirimu gyabwe egyo kuwona script
kati media talina weeremera zikankubulire kubanga talina information agenda gifuna ku TikTok era atambulire ku eyo kati gwoba osomesa omwana wo kyokono kati waliwo kati ate Uganda enzibu kati waliwo mundi lady ezimu nga zibit capital olunaku eba n'abakozi abajja ku macha abajja ku mpewo najja wa midi era program satu kitegeeza yo oboje koyo ino obalede okukola essaawa esukka 5 okitegeera kati gwe abakeerawo ku macha tatandika 12 paka 4 ezo ssaawa mmeka 4 oyo n'avaawo najja 12 5 kati oli najja ku mmeka najja ku 4 n'akuba paka 8 wa 9 bavaawo ku 10 nga walaggulo yajja eba ne programu ezi 3 ku 4 waliwo yaliwo ngeri na 3 ng'olina okumakinga sure nti olina okusobola okukola essaawa mmeka nayako ku supa eyo nga alina omukozi alina akola ku makya omukazi omu mididawo takyalinawo n'ayita abakawungeezi 2 owa sports omu sibe mugattako naye najja n'abasomi b'amawulire 2 n'asikaali be bakozi 6 anti gwolekera balo tegukola ki kati oyo media gwe gyogaa owerera omwana akole ki ekyalina formula ebyo ye neetambula osobola okulaba nga channel ya YouTube yenkana ne TV abakozi ate yalina bameka akwa TV ogiraba radio yalina bameka yusufu eri 6 teri ba YouTube abaweza bali ati kati eyo media gyoyagala okujjamu ngate mu kirasi mu abaana basukka ebimeka naye nze kino kyensaba abaana abaagala amawulire tolina kutandika kugaagalirawo ng'ogenda ku university ye challenge tulina amawulire olina tutandika okugaagalira ekitone ennyo ng'oli mu senior egyo ti mu senior 3 kitegeeza olina senior 3 university emyaka 3 gyesobola tukupolishingako opolishi gy'emyaka 7 of experience omanyize nasoma university first year obanga ddamu senior 6 obanga eraddiramu ddala ki kali kitegeeza university gyasobola kupolishingako kushepingamu buki kati omwana nga mubisi nga talina tamanyi n'omubuuza kino kyowaliwo kiwuliddeko sikiwulirangako nomuna kati amawulire kweyagala anti agenda kujja mu mawulire nga abaana bangi banoonya emirimu mawulire ng'ekinene ennyo alina second class lowa ninga kwanoonyeza omuki kati oyo omwana kyangu nnyo watalenti omugira andi abamu batalenti basanga babadde mu nsi nga bemwogerako babimanyi anti ng'amanyi n'oluzungu ate gwe olukwewanya tomanyi nti wabaamu n'akasente ayiga oluzungu kibanze nduza university bandibadde abaana tebabasomesa nnyo nga mubasindika eyo mugenda bagenda ku research mugende ku research university bwe twandibadde tumala nnyo mu research okusinga kasita omuntu ekimulemesa okwogera oluzungu nga talinaamu kasente niyo omuntu yino bwetobalaba bannawomerwa emboona omuntu wafuna mu kusente oluzungu lujja automatic lujja anti aba akozesa baasoma ate anadingana baatya ate abatayagala amanyi nti yasoma kyogera kwa kimanyi mayirozi lwa miti w'omubimba yatasobola kwogera luzungu naye n'agenda ku NTV awo n'afunamu ku sente mayirozi n'ayogera ddala oluzungu muntu sente esomesa oluzungu kati ayagala kyabaka bwa palamenti sente esomesa oluzungu anti omuntu wali omanyi osobola ne mukama wo nga teyasoma naye nga tayagala omanyi nti teyasoma kali nga asobola okusalawo ati ebitabo n'atunamu naye kambwaza okugamba byasoma abitegeera ngama omusajja nze naye nga ate atiisatiisa ggwe kumbe gwamutta kubanga bitegeera byasoma sente 10 kantu sente bazikuma mu bukodyo bungi anti asobola okuba nga tamanyi yadde okuwandiika naye agamba nti yeetandabe mu bitabo n'alyoka aboggola kati bino nga tebiriwo ebiri gwe nolowooza nti byasoma abitegeera nze nabutoga nina byakola kumbe ye gwakuumira awo bwe lwakuyita okankana ogamba banna b'omusajja nga ye gwe yakuteeka ku eyo nga bwe lwakuyita olina okukankana naye ng'ogamba nti omusajja wa bimpandiisa abitegeera sente ereetera ddala oluzungu so mu bufunze abaana b'amawulire bongere kwekaabira tewali nsonga naawe tewali
Sema ogwomulimu guli gumu. Guli gutya? Neze solution yaffe si ya mulimu gumu. Choga mulimu watu wo mulimu ogwo gumu. Pretty Nicole n'avaayo ebizo by'abaana basoma mu bya biwedde. Naye nzo omuntu nga practice za mawulire. Kika kinyalo gamba abaana ba mawulire. Kuba kyamazima olumu kimalamu amaanyi. Bw'olaba omuntu nga Pretty Nicole ng'afunye omulimu nga gwe ne ku reception omuwala atula we yagaana okukwata empapula zo. Naye ekisooka mba muli ku ssomero muve mu mwegadanga nnyo okusinga we musoma. Yes, musome kufuna magezi so si kufuna mulimu. Tolina ogenda kujja mulimu. Kandi nze ngenda ku example. University gye nasomera twalina studio ya radio. Ninga lwa abaana batagiyingiranga na. Oba otegeera nga bagiyingiramu tebamanyi na ngeri console gyekolamu. Ekyokubiri bw'ofuna omukisa ng'oyingidde company buli kimu kigezeeko. Yes. Kati nze ntera nnyo olaba abaana nga buli omu mugamba nti kikyo yagala nyala beera presenter ng'omugamba kati kya presenter sooka okireke. Kati olaba omwana ow'obuwala bw'oyiga kamera. Olumu bakamera person abasajja batawaanya amakampani bajja kuyingiza. Ku lunaku lumu ojja kubanga w'olinga kamera person nga presenter taliiwo ate nga TV beetaaga linki. Ekyo nze nali nkirabyeko eggulu lwe bakubawo Yasini Kawuma amasasi. Kamera person waffe bamuyita Amoni. Baakuba amasasi. Anwalo Katamboyo kati akola ku NTV Stars. Nadduka. Ne banoonya Katamba nga talabika. Ne bagamba Amoni ssaako kamera. Amoni nassaako kamera ne live unit. Amoni najja mu maaso ga kamera. N'abuulira abantu ekiriwo mu kaseera ako. Kakati kuba makafaananyi nga gw'oli presenter mulungi. Bulijjo bakulabira mabega wa kamera. Nojja n'okola ne bagamba vaawo. Bulijjo oli mukambe bw'oti. Kati mu TV kye weetaaga kuyingira. Yes. Entwe yenzibu. Ate bw'omala okuyingira yiga. Kati zasobola okugamba nti sikyasobola kubeera editor. Naye nsobola okweditinga. Era tosobola kundekera kyo ne sitakola ki? Ne sigyeditinga. Tosobola kubeera tosobola kuleka TV ne sitwala kyo ku mpewo. Naye omba mwena temuliiwo. Biyinza obutagenda mu budde bwabe n'ebikola ki? Naye n'osanga omwana nga amaze emyaka 10 mu TV nga kyamanya ekyo ayongedde ku muwendo gw'abo baatumira. N'okugejja. Tamanyi nawe beyambaza microphone. Nze nalaba abaana mu COVID wano. Emirimu gy'abaana egisinga gyagenda mu COVID lwa nsonga egyo. Ye presenter ne tasobola kweditinga. Kati bagamba ono tugenda mmule naye agenda omuyambako okweditinga show katugijjewo. Soka omule. Abamu tebaddanga paka nakati. Kyokali bano Pretty Nicole obuzibu bwabwe bajja kujja bo bajja lw'amannya w'onaamufulumya wano wala bagenda omutwala omulala olw'erinnya. Anti kati ensi emirimu gya Afrika gituuka ne gituuka. Eno ensi nagamba oba ebintu bibiri. Oba tolina ssente ate olina linnya egenda kuziwaliramu. Ebi kati ensi za Afrika kwe zitambulira. Linnya na ssente. Era ensi okukuwoomeramu obulungi. Olina okuba ng'olina ssente oba ng'olina erinnya. Besides that, oba ogenda kusitwagolinga k'obeeraani. Naddala omusajja. Naddala omusajja. Baamu ne ku ssente oba baamu n'erinnya. Kuba erinnya lirowoozesa abantu nti olina ssente. Nti ate n'abakolina baba bangi. Chances oba olina nnyingi kwaba abantu ze ssente. Abantu gye bakoma okubeerako abangi ze ki? Yo ssente. Kati oba tolina ssente olina linnya. Muganda wange soma osoma kuba n'amagezi. Ate oba n'amagezi n'amawulire osobola ogasoma n'ogatagakola. Nze nako nasoma procurement mukola. No kosi no naye yakusala bulala eyo. Ate njirina mu second class apa. Gyozunga nayo. BPLM omukambwe ennyo. Lakwana tosobola kunkozesa nina olugezigezi. Ate nyinamu kaakasente. Kati byennoonya bitono. Malirize ne Lukwago ne Hamu. Lukwago ne Hamu. Ekisooka abantu balina ebibuuzo byabwe. Projekiti ya Hamu esobola okuba nga nnungi. Ne lwaki ye. Ekyokubiri Hamu alina byakozeeko. Naye ne biva ku nteekateeka yabyo gye byali bikolebwamu. How sure are we nti plan gye yatuwadde egenda kutuukirira? Bwekidda ku sayidi y'omuloodi nti kituufu Hamu ayinza oba si mutuufu naye gwe okozeewo ki? Emyaka 15 oli mu loodi omwala tugulaba batubbirawo buli kimu mu ekiri tolina kyokolawo. Kakati omwalo olaba omwalo ogwo. Kati omwala byonna bye baagala okukolako birungi.
just nti enjawulo eri tebabikola mu good faith tebafollowinga gundi nga bwe inakola ki senga bibanga bebabitadde ku paper nga ddala n'abannema basayinize line netambula nga bwalina okukola nemesolo sayininga kuba yafuna request yaabwe yes nti ne bano bayinginiya baani bonna ne bamala otukakasa nti ate wali buziki project nnungi nnyo kubanga ekyamazima n'omwala okubenze tukubanga nebweru tuwali walaba mwala nga guli awo gukoze ki gwasamye weeguti kyeza ne mu bazungu emyala gyegiri negiyita wansi so kati project bwebanga ddala ngerumi nga bagikoze mu gundi mu right procedure teyina buzibu kubanga ekyokubeera omwala awo nga gwasomye tekirina makulu kati enjawulo weeri ddala bino biri ku pepa wake bigenda okutuukirizibwa omwana ampadde plan ya hamu ey'ekisaawe nga yalina parking yawaggulu netasoboka bangi yes kubanga ettaka ine parking gyeri eri waggulu waliyo oba yamotoka bimeka baka bakyusa bukyusa weeyina kuba ne parking gyeri waggulu eribayinawe kaakati nti enjawulo weebeera omwala tegusaana kubeera awe guti open lero guti abantu bagwamu kasasira atayongera kati enjawulo weeri nti ddala biri ku pepa byagenda obikola era ddala omuntu ono owa wansi yagenda kufuniramuwa kuwummulamu kaawo okitegeera nti bingi baleeta projects nga luli ku pepa wakanga nnungi ngeri osoboza embula esinga ku pepa waka nsobola gitumako bwe kubanze nabi pulaani yaago ku pepa waka gye balaga president nga kyekyo kati enjawulo weeri ddala bigenda kutuukira ye era ono omuntu wa wansi abadde asigala abadde akolerawo ye agenda kufuniramuwa eddinga guwedde era wano mu process y'okutambuza omwalo nga gukolebwa abadde aliawo agenda kukola atya bagaddewo bibaati emirimu gigenda kubeeranga munda mu kibaati nga n'oli bwazimba tekisoboka anti oli esaimu ekampala omanyi kyebakola oba obadde okolera wano bagamba twatunzewo ne tubawadde emyezi emeka esapula omwafune wayagala omwala kuba n'omwala n'abamu ku be bazibye yamutawa kyebakoze bo badimaketinze mwala gwokka kitegeeza n'emirimu egigenda okukolebwa giri munda mu kibaati mu mwala kati ate banazimba batya abo bakulimba bulimbi gwe kugumya eri oli amukuweereza musenyu ng'ate gwe yazeewo ngoye ab'okukuba bo baba bajjeewo anti kati naye ate babatembeyi bagubwa dda ku nkuudo anti gwe ekyobamanya eno gavumenti saimu ogolaba n'olaba nga bakola luguudo olwo basasula abantu abagenda okufa no baba balirira nti mukola oluguudo ono kilometers west musubira abantu bameka okufa era nayo se ne bazijjayo naye tebakomya ku miliyoni 5 teri muntu yali afudde nebamususa miliyoni 5 yafiiridde ku luguudo olwo nga balukola era enamba y'abantu bagiwaane kati oluguudo luyinza okufaako abantu 100 ese nazo ne bazijjayo kati nga tonaba kutandika kuzimba mwala ono abadde akukolerako yogenda mumuzaawa ekibuuzo abadde alina okukolerawo yes abadde waali kikyagenda okuzzaako ye oba wakumuzzaako mu process eno y'okuzimba agenda kuba ali awa agende mu butale kati lukwago ebyandibadde alowoozaako anti ye kyavaga babijjewo tokuba project yonna bwe babuuze bino kino mupulanize kikola kitya abadde bakolerawo ye afuta nga biwedde bagenda kuddawo ate badinye muddo gwaffe aba bavuddewo kati ebirwako byandibadde akola ki sikuba project kubanga anti kiba kimukuba nti Lukwago yayagala Kampala abeere nga jjudde abatembeeyi tatwagaliza bikubana birungi kubanga nowotuna ku bazungu wajja olaba amazzi nga gali ate kati space yakendeera kubanga oli basobola okuyutilizinga space ng'eri wansi amazzi kubanga ndowooza ekiriwo mwala mazzi kubanga akola gatambula singa bakola embeera yonna amazzi gasobola kubanga tegakosebwa tegagenda kukosa kibuga kyonna gagenda kusigala gatambula bulungi nnyo naye waggulu nga waliyo ekikolerawo awo kyekibuga okukola ki naye ekizibu kyabwe tebabikola mu nteekateeka nnungi eyagaliza kati osobola n'okubuuza nti abadde atundawo engatta agenda kudda tewali akugamba bakedde bukeezi nga bakuba ekikulaga nti abadde batundirawo ne KCC ebadde bakwata batundirawo mu bumenyi bw'amateeka anti ekibadde ekikulaga nina abasajja waliwo era empapula zebatamaliriza kuleeta magye
kitegeeza saayo nno osuubira akavunga no bantu bateeseza nabo abadde bakola ki abadde bali awo okitegedde tuwala baleesa abasirikale ku mbaga omanya saayo nno ono awasa asuubirwa omujjawo okulumba maama w'abaana omukulu atuuka kikiteesa amagye ku mbaga saayo nno basuubirawo embeera eyakaki naye gwe weebuuza amagye gaali badde galonaki ku mbaga leka kutunula ati ngaasudde omulodi kino akiyitako ate kati osobola okuwangula abasente kubanga ekyo tasobola ekisooka luno otalo yalutandise tuke tugenda mu kalulu ate omulodi yafunye balimu ezo naye tamuli bulungi lodi meya gwe kyomanya otasobola kujjawo wiini ekampala ku basajja abo nkugaye kano kampala linnya na ssente ate for the first time ndabe ku comment section nga teri ku side ya Lukwago ati enkulaakulana abantu enkulaakulana nayo neba nnungi era akalulu kaalo omulodi waaba wakajjayo naye atuleke banna waliwo omuntu atama sikulimba abantu bano balaba bantu bafuga n'obulyanga nawe onoobalekamuko era nze mba mulodi si baana bannyoko nekyusa nengenda ku ballot y'obwa president n'okolera awo nawe waliwo kubanga wali sure tojja wangulawo naye era kitegeerekeka kitegeereka awo tewali akunenya nopakasa opakasizaawo awo posti kyali n'abaana bagambye kati embeera weetuuse Kampala yeetaaga yinginiya waali kati wakati yinginiya yabadde alina otunyonyola bali mwezi ajje ne bano bawummulemuko bano ensibo basinga badde yinginiya yali ajja otunyonyola kati twetaaga kusima kitwesimba kino kati kino ensonga nga si y'amateeka essaawa zino bano nabo bawummulemuko kino ekisanja noonya kyakumeka kyakuna kyokka bawummule emyaka naye si mingi 15 obuweereza tobwesibaako nnyo mpulira bagamba buweereza wekotala mulimu ennyo lwaki ogwesibako obuweereza tebabwesibaako zebasobola ebintu byabufuzi zesibisobola neweesiba ku bantu mbu oli kubuweereza olinga alina ebbaluwa kwe bakuyitira nti weereza wummulamuko mulodi siye mugumu ali ajja kuddamu si oyo wakati eri hamu ali mu kukola ku baana mulodi ali ku press conference mulodi yita abaana obakoleko mugumu ye kati awutasobola kuwangulawo naye kati womugambako mulodi wandiwadde oyisayo ka budget anti nalwala nnyo kati ogamba lwafuuka lutaakomeye tunaasobola tutya okuva mu mbeera eno lwafuuka lutaakoma okulwala obulwadde yabufuula ki yabufuula mulimu maliriza gwe walabye Uganda Cranes abantu badigize era kyabadde kitulemye n'omupiira mubi omupiira gwabadde gulemye babadde gulemye nnyo nti Uganda tulawufuna results kati results zitubikka amaaso n'omupiira ogwo ogulaba byonna mujja byogera ebituufu nga batugjeemu lwakuba nze Uganda nje egenda kutuuka ku final anti wevaawo ekwata Senegal esobola okukwata Senegal oba gundi ani eri awo yabawalabu emipiira giri esatu Senegal essaawa zino nga bwe kiri erina emikisa ekibiina kya Senegal mwemuli ne Sudan Senegal bwekuba kyokka ate era ne Congo Brazzaville eri mu Congo yesamba Sudan kati singa Congo Brazzaville okuba Sudan tuba tukwata Congo tusobola okukwata Congo njagala batuwe ttiimu nga nafunafu Congo nayo tegenda Congo Brazzaville bako esidiala Congo Brazzaville waliwo eri yekuba kano batuwa Congo Brazzaville ku semifinal balina tuwa wa East Africa bajja tukuba tujja bakuba watuwadde ku bantu ntwabeeyo balala alina gwe tusobola mulala tulina gwe tusobola ogwo omupiira gulaba ekyagutwanguza ziri biliyoni 2 singa tugabaddeko sente olana omusajja teyagamba nti zaali za mulundi gumu yalagamba mupiira gumu ono obuzibu twafunye obumanyi omukulu yagambye ngaani yalidde ebigambo bye yagambye nze ensi tekyalimu bannange ebbalaka nabagamba nze yoweri
ensi tekyali mu baraka. Nabuuza sipiika lwaki ompanda ebigambo Mukama? Ensi tekyali mu baraka. Agamba abaana mubagambi basambe nnyo bakolere future yaabwe. Ensi eno bannaye ensi eno esaana kuggalawo. Gwe bbiri gwoba olina amagezi nga tugudde eddalozo ga biliyoni emu emitwalo bobukadde 2 buli March. Abadde ayingidde biliyoni meka? Kale tonnasiriwala nnyo. Kakati kirowoozeeko. Osobola. Miliyoni abadde ayingidde biliyoni. Kati tuli mu biliyoni 3 mu obukadde 6. Oyagala abaana balala bave ku mupiira. Abaana baba bagenzi. Ate omuntu alinamu akasente afugika. Kubanga ekitono nnyo buli omu alina 10 awo 15. Alaniokera omu obukadde 15 oyagala musiga siriimu. Kugambye awo essaawa zino era bagenda kukoma kweri emu bakama babe banaalyako olusambu osigaze obimeka 5. wayuka ne bakama babe tebalina kye bafunye mu mupiira guno. Be basinga okubba abo. Tebannasolozaako kasaawe. Kafu yabalema. Kashi Yabamanyi obubbi. Lawrence. Kale. Tukutadde. Mbeere bulungi mwera. Dange ettaka. Musitafah atunda ettaka basibo ne bannyabo oyagala kugula ploti naddala ku Bombo Road n'ebitundu by'eggwanga ebirala alinawo ploti bannaye mujje. Ploti ziba ku bipimo ki na ku bipimo ki? Ploti tukupimira wonna. Anti eba estate. Kati buli omu ajja. Ne buno obuwugiro obutunda. Gamba tutandika ku ssente mmeka miliyoni mmeka? 5. Ngamba tutandikira ku size ki 5 ku 10, 5 ku 5. Wonna oba osanze tukuwa kujja mu ssente zo. State bwa 5 kwa 2.5 babiyita kanfiire wano. Tewaba kufiirawo. Aje kigenda okusiba mu kalina by'opangisa. Kale atunda ettaka mujje mumugule kuba we namba 0752 34 89 dibbe muto gipapira nnyo 752 34 8967. Kale mwere bulungi mweraba. Mu nsi ey'ennyambala n'enzikiriza we bikwataganira, Hijab Nation ejaguza okwewaayo kw'abakyala abasiraamu mu by'ennyambala. Abakyala muli b'amaanyi, mulina obusobozi, muli balungi ate bakozi nnyo. Twegatteko olw'okugenda mu maaso n'ennyambala mu kulyowa emyoyo, enkulaakulana n'okuzzaamu amaanyi mu by'obulamu. Jangu wezzeemu amaanyi ositule n'abalala tusanyukire wamu okoleze omumuligo nga 23 ogw'omunaana 2025 ku Thobani Center omwaliro ogwokubiri okuva ku ssaawa 6 ez'emisana okutuuka ku ssaawa 2 ez'akawungeezi. Okuyingira $5,000 gyokka ne miliyoni 2 emmeeza ey'abantu 8. Jjukira buli nnusu eyamba. Hijab Nation, empowering Muslim women. Biwagiddwa Mimi's Glamour Palace, Right Now, Print Creations, E-Corp, Juice Sanctuary, Mami Gadgets, Flory Flower World, Jeje Sounds, wamu ne Rashida Veils and Makeup.